akakasa kagenda kubeera kawoomu, kagenda banyumira bona abali radio. Gezaako considering what is under some imaginations. So nja kubasaba tugezeeko okubeera open minded, tukawa obudde bwako tusobola okukanyonyoka nga bagamba Holden Media be bakutusizaako sinema, ne bajja bagamba Walt Disney Pictures ngugasseko Holden Media bakutusizaako olwaleero. Njagala olabe nga bagamba Hal Limberman Company tulina kabaka gwe twatandika naye yakwate kuba nayita opaka emabega mu gaali kyava atuula yakayise bridge to the Rebethia. Bridge to the Rebethia mukashaako waggulu eri ebbali waliwo omuti yali agenda maaso nogezaako okwekkaanya. Lodi bwamala okusimula nga avuddewo ono n'asokazaawo oluggi kiri yakwate kuba n'afuluma ebweru nga bagamba John Hashton yagenda obakulembera omuto. Yatandika okuddukadduka ne bajja bagamba Anna Sophia Robb naye agenda kubeera muzannyo olwaleero, wabula Robert Patrick kuzanyira Katamineta nga bagamba Belle Madison bona muneeno muto yatandika kugezaako kajjuza ne bajja bagamba Zoe bwatuuka ebbali n'asookapo Yesha wabula nga kirabika ate tayagala kuba nga bagamba Keviri n'abasigadde bonna muno ne bajja bagamba George yakola ku bikwagana enguliko, wabula Aaron Zingerman, Barbara Darragh nga bagamba John Gilbert yakagatagata yakawadde shawu n'ekitundu ne bajja bagamba Rob Girls bonna muno mu sinema, wabula Michael Chapman yakola ku kikwagana ebifaananyi ne bajja bagamba Catherine Patterson naye teyabula ku mukolo gwa sinema, wabula Alex yali executive producer wa sinema ne bajja bagamba Hal Limberman, Mpozi Lorini ne David Patterson nabo baliko ku mukolo nga bagamba Jeff ne David Patterson bwe bali ku bya screen play, wabula Gaboni Supo tiyabula ku mukolo. Kakanyino kabaka amaze okugezaako kajjuza kyava atukire bali najja agezeeko okuggyako engatto. Bwamala okuziggyako n'ayitawo paka munda yazisola ebbali vakajjuza. Bwamala okukajjuza n'akwate kuba ajja atula ebbali asobole ofuna ebyokulya. Basigadde batandise dde okulya. Mwana simwogeze nnyo ewaka ye mulenzi no yekka aliwo wegendeeze nawe ogenda kuddugaza engoye zange. Kyogamba yakubidde n'essimu omuvubuka wayogedde naye abaayi boogera bingi bingi. Musaatu musirifu kyava asooka akutama naye gwe okimanyi nti owunya ono yandisoose gezaako okunaaba nga tanaba genda ku ssomero. Jwira abadde akajjuza kenakwata ensawo ye bwamala okulya najja anoonye engato zizabadde addukiramu. Waliwo n'ekiro kigenda kutandika okusoma. Jess ezo tezikyali sinika naawe. Eki Mom. Sorry, but I will not send any child of mine. No sonyo wabula sigenda kusindika mutabani wange ku ssomero nga yambadde engato ziri mu bituli. Nakufuniddeyo empya zizaawo ziri awo ebbali. Girls ones. Zino nawe z'abakazi. This time, but I got another. Nyina okwate kuba ogenda budde bwayise dda. Ono ye taata wa waka. Gwate ki ekikutuuseeko? Anti lwayo tulinayo resi y'okudduka. Got a perfectly good pair. Engato zange bazisudde. Those ones I can't race in. Ezo z'abakazi sobola ziddukiramu. Ones either. Some new sneakers, Mary. Lwaki tomufunayo sneakers empya Mary? Gwesoka ojje nkubuulire. We don't have anything left. Najja muyitiremu ebizibu bye balina wakati balina nsimbi tebalina ki tebalina ki. They make them the same. You got your chores done? Wamaze dde okukola emirimu gyo gy'olina okukola. Kono bye bimu ku bibadde naatera okukola. Kati yakwate kuba n'ayitawo erudda. Engato ziba musimbi ez'abakazi kyokka musaatu ayagala engato z'abasajja. Olwaliro alinayo resi y'emisinde. Kyovula ebinaku zino abadde akeera kajjuza. N'asooka azisiiga kwegamba azifuula ez'abasajja. Kati yakwate kuba n'ayitawo akola emirimu nga talina bagenda. Nina okusiba amazzi gano.
basajja bali babiri wakati atango gasheko nono muvubuka omuto mazotekako siprukaji najja hite wasobola okwolekera ku ssomero baabano amazzi gonna gamujjudde ku sati tafunye kadde kakukyusa kyokka ate basenge muleka abagenda tukakikerezi yayingira yenna mubisi abaya yetuula wano kisista kye bambi mwekiri olwaleero lunaku lwaki olusooka okugenda ku ssomero kisista kiki kiri wali eri ono yamukuba ekigaati nga bwomanya abaana b'effujjo musajja watu munafu banaye mukakaneke kaseera ndowooza ngenda kusimbula omusomesa bamuyita matya njagala gamba Alexandra bamuyita mouth to mouth Maya kugambye tema naawe vaayo kati wadda ku ssomero No chewing gum, no electronic njagala mukimanye saagala ku chewing gum saagala electronic devices mu the kirasi internet. You will be downloaded into. ate senga mugezaako ku downloadinga So waka ku internet njaba downloadinga we'll do our own work. ono akuba bifaananyi Beep, beep, beep. biipu 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 Know what that is? omanyi ddoboozi lyaki Loser detector. njagala okimanyi luza detect eyo Jesse Aarons. gwe Jesse Aarons musatu wadde tayogera I certainly do not need it from you. aba sisita bo bansumbuwanga saagala naawe onsumbuwe Hit me. ate gwe tula emabega onankubye You're dead meat. omusekudde Gary Fulcher, be quiet. musirikeeko nammwe Now, back to what we were discussing. tuddeyo ku ki kye tubali tudiscassinga bannange Sweet sneaks, Aarons. engato nsufu Your Aarons sister sent me down under simanyi oyambadde n'ampale ya sisitawo kubanga ezo engato z'abakazi goes. mudde mukyagambye olubadde ki bamukyokereza baba bali awo principal yajja Welcome back. I hope you had a great. mwebale kudda kyebeka mufunye ssama ensufu This is Leslie Burke, who will. ono ayitibwa Leslie Back Leslie, Leslie welcome to Lark. weebale kwata kuba okujja ku ssomero lyaffe Thank you, Principal Turner. anti weebale principal Tana Oh, Leslie. Leslie You'll just have to sit at my desk. kati kirabika ogenda sooka otuleko ku meeza yange nga bwe tunoonya akafo onootula engeri gy'oli omupya kakazi kati bwe kagira kati ebitabo byako byagwa I'd like to. baana abasinga ne baseka Fine. kale I want you all to write a one-page essay about your. njagala muwandike one page essay Yes. ku biki bye muyiseemu ebisufu When you say one page, bw'ogamba one page sides of the paper, otegeeza kuwandika ku lupapula ku sayidi zombi I'll Neda. two. nze ngenda kuwandika ku sayidi zombi mulimu sseba akaana akeefula akagezi kati akaseera kaatuuka ndowoozanga ka break ono ye mwala ayitibwa lisebyuko omupya yajja atambula kwe kutuukira waneeno $1. osasula wano ssebo kadoola okuyingira okukojoba Your pants. waliwo ekiyitibwa kijjansi What's your problem? naye gwe obuzibu ki bw'oyinako ono gw'olina obuzibu Problem. bw'oba tosasula tandika sebo ebiyiga byefuga Feed. olina ebigere ebirungi ogambye ki What I said was kyembadde mbagamba story about the mwawulyako olugero lwa kitrol who collect tolls from ekigezaako okukolekitinga toys okuva eri ba strangers tobuzaabuza. Nice try, Beanpole. weebalegezaako gweka bimpo tasula wano nga sina bagezaako okulya mu maaso olyoka okojobe tebasolooza toyi kati twadde emanga ku kisaawe wano emisinde bwe gigenda okubeera bantu abasinga bakuŋŋaanye edda musaala tunaye kwe kusembera yajja wabula olwaliro ayagala kubasingako ennaku zino zonna abadde akeera kajjuza naye ssebe embwa zimusinga kyava yeetegeka n'awoominga talina nnyo mikwano ku ssomero teyeewegesa na baana Let's do this thing. beera yekka kale mwetegeke bannange Get in here. You ready? Come on, let's get this. kino ne kijja beep beep beep. biipu Fine. You know how it goes. kabiipa kabaluuza kene kannakyala kali kajja akapya kalizera Hey, new girl. gwe new girl Just for guys. tokimanyi nti eno resi y'abalenzi Eh? gwe kuluga otidde agenda kusinga mwala ayinza okusinga ne babasetinga muduke ne batandika musaatu ennaku zino zonna abadde akajjuza kusinga mbweno n'alyoka atandika ndaba embaga muyise yafubanga bw'asobola gwe ssebo olwaliro ngenda kutoba nawe osyaga okukakana takirese nja kukuleka bambi kasisita keke kamuwagira jese gogo n'asooka akireka katubabuzeyo kadisesi katono batukawulira n'essanyu ngenda kubasooka kumbe new girl aleeta emisinde kiki kino oli omuwala adduka katonda wange okakana abasooseeyo bonna batya n'okutya musaatu abadde atandise n'okumwenyanga amanye embwa zonna aziresi owangudde buladi nedda Jess, right?
yegwe jeshe nekajja kagezeko omuyanjuli yashituka busitu kimunange musatu bulijjo atoba kuleka mbwa ziri kyokka tiraba omupya bwabalese bonna basi yatuuka 10 seconds, Ace. balinya kabasi kekabatwala ku ssomero kekabazeeka kuyita bakwateko baba bagenda basi neddamu neshiba kali mu kushiba ne kano kanyugala kayitibwa kalisa ne kavwamu kimanyi otugoberera nedda ati mbeera wali eri He got little sisters? oyinayo basisita bo Just me. nedda nzenzeka You got any Barbie? kati oyinayo bubabizi buddole I think I have a few. nyinayo obuwerako Got any? Yeah. gweoyinayo ntiye And a half. nze nyinayo kamu n'ekitundu One got killed in kamu n'ekitundu for extreme Barbies. twali tuzanya power extreme babies Flush the toilet with them in it. kwegamba akamu ne kakutu kamu ne kasigala ka kitundu Stuff like that. It's really fun. ojja obizanye mu nga binyuma I'll see you around. banaye ndowooza tujja kuddamu tulabagane See ya. Hey, guy. weeraba Hey, Dad. kitaata Let me get some supplies. You want to come? mbadde nyina byengenda okima wandyagadde tugendeko nti wali buzibu weeraba ono akomyewo n'ekisisita kyekito She spilled it. How come it's my fault? When I ask you to watch the baby, I mean watch the. bwe nagambye okuuma omwana nabadde ntegeeza kuuma mwana I'm doing my algebra. Put a little more cream on there. n'asooka bbaku To start gwe out a lot more around here. alina basisita b'essebo bali abakulu naye munnange bakambo kamala kwe kujja atandika okuba ebifaananyi bye alina ebifaananyi byagenda maaso kale agendaoza amaaso waliwo kye bakubye mu kitabo kye yamanya bumanya gwe My stuff. nagamba ofe ku bintu byange towulira You? Can't prove it. tosobola kakasa nsinzeyo akakubye kaddole dadi Is he picking on you? kikyakuyiikiriza She was in my stuff. yabadde mu bintu byange oyo bintu ki bye yabaddemu ali mu kitabo kyange ayongerekyako ebintu bye saamugambye taata kwe kujja ayiseemu amaaso That race go? lwesi egenze etya Move to next door. maani kaggaalo kali akazze ewaffe kaneibatisike kawangudde ate Make sure you take out the garbage before supper. kakasa nti otwalayo kasasiro yonna nga tonaba kubaako kyakyokola And that's the matter wadde okulya ekyeggulo about flowers. musaatu kwe kujja atandika ogezaako somba kasasiro Greenhouse is gonna be lwoli amanyi omukozesa emirimu engeri gye kali akavubuka ewaka Abel's abasigadde bonna bawala kyokka ate bali beetulako bwetuuzi naye olwokuba musaatu musirise yetafaayo taata kyagamba kyakola yakwata ekubo najja ebbali agezeeko okwekkaanya agenda okutunula ng'ebiseera bye ebisinga byonna bimalako ono omuwala omuto Yeah. n'akwata ekubo ayiteyo katwadda ku ssomero waliwo music teacher yajja Over? ono asomesa music Oh, I am. Come and get your instrument. mujje mugezeeko okufuna instruments zammwe buli omu kati bambi akaana kaneera akayitibwa ka alonzi Everybody ready for music? waayo Take a picture. lwaki tomukuba kifaananyi kubanga kyekiwangaala Awfully quiet. alina crash eri omusomesa ono ayitibwa madamu edmonds No, you don't like that song? akamatiro kamala Make some noise. ebiseera ebisinga katulira butunuulizi naba nga tayagala kusoma subject wabula katulira butunuulizi nga tafudde ku kirala kyodda kamuli omwoyo ne bwe kaba katudde butuuzi bali bwe kanne katandika ogezaako okukola kikyetagisa musaatu ebirowoozo bibeera wala ate obuzibu nga bunajja kasomesa music kera bwe eddoboozi ne libeera sufu buli kimu kyonna musaatu ne kimukuba n'abeerawo ng'atudde butuuzi kutunula baana bali mu kusoma yalobye muli awoza kimusenga twada ku basi bazeeka buli kaseera kwega buli lwafuna ka free time akozesa twetinga mu sketchinga mu kitabo kye kano kakyuka emabega kwe kumutunulira otunula ki yabika ekitabo kyekava kamusimba gaamu okay Just saw this video yesterday. eyo vidiyo twagirabye eddagwe Give it to me. bwe tibatandise okwekyanga We're always fighting. bali buli kaseera babeera mu kuyomba kyokka ate be bawala abakulu ewaka We just can't keep going. ye musaatu bwajja yezinga bwezi zinadda bbali ebiseera ebisinga abayagala ennyo okuwuliza abazadde bye boogera wabula obwavu bubatta taata agamba tofa ojja kubaako kyenjiya kati agenda okuza amaaso ng'omulenzi abatunuulidde musaatu ne yeebuzaabuza naye ng'awulidde bali mu kuyiya ngeri yakuyiya nsimbi
Wow. katonda watu You're really good at drawing. nekyabika oli musufu mukuba ebifaananyi Than any kid I've ever seen. osinga abaana bonna be nali nabyekaba kuba ebifaananyi anti bo bali kusiima katwadda mu class For 2 reasons. agamba nti ngenda kusoma composition eno lwa reasons 2 And 2, it's clear the author paid attention kwegamba eyagiwandiise to what she was feeling. ebigambo yabiwandiise bulungi ate kirabika yabadde awaayo nnyo Writing. omutima gwe kwekyo kyeyalaba Self-contained underwater breathing apparatus by Leslie Burke. Leslie, Leslie why don't you read it for us? jangu okwate kubogezeko kitusomera waliwo sseba akaana akeefula akagezi kabadde kamwe bagenda asoma composition yaako kumbe ey'omwana omupyagu gye bagenda osoma bamugamba gibasomere I'm moving gently forward. anti ntambula mpola mu maaso Beautiful, unexplored world below. mubaamu biruuza I'm kiri tekyagaana kuwuliriza breaking it up with the sound. yatandika ogezaako okunyonnyola engeri gy'atambulamu There's no ayolekera mu mazzi the place where I've come from. And will go back to when I am done here. I am diving. I'm a scoop diver. agamba nti agenda maaso n'okudayivinga Deeper past the wrinkled rock ye scoop diver akkiridde ddala wansi where a school of silverfish wait. atandise ogezaako okwekkaanya ebyennyanja I swim through the water. gyako mu kuyita mu mazzi Bubbles burst from me, babo ne zitandika ogezaako omufulumamu wobbling like little jellyfish as they... kwegamba bubaba obutonotono nga bulinga bujerifishi bw'omanyi I don't have as much time as I need to. kwegamba wansi eno sirinayo kadde kangi That's what makes it so special. kyova olaba kyekifula ogezaako okubeera ekyenjawulo kubanga buli kaseera mba nnyina okuddayo Now, tonight at 7 on Channel 4, there is a special about an undersea explorer, Dr. Bob Ballard. kati waliwo ayitibwa dr bob bald And right ku tv njagala mugezeeko okumulaba muwandike kikyana abayogedde If you can't watch this kati bw'oba tosobola kulaba puroguramu eno parents, it's an assignment. I'm sure they won't. bazadde bo singa bagamba nti assignment gye nkwadde bajja kukkiriza What if you don't have a TV? kati bw'oba nga tolina tv wamu bano ne baseka kiba kizibu kukikanamako omutali tv My dad says the TV kills your brain cells. kitange yaŋŋamba nti tv esobola okudda brain cells zo We watch TV like every day. ffe buli lunaku tulaba tv Case? Well then, Leslie, Leslie. you have to write this essay. wama kati gwe tojja kuwandika ese eno Yeah. ojja kufuna ekyaki oba owandiikako onowandiika ku keevu ku luno Ogre. koko sirika baakwate kubo ne bajja ebbali Hey, Leslie, Leslie you're gonna write more. kati ogenda kuwandika ku kyewamu engeri gye mutalina tv obwana butandise okasekerera wabula kano ko kali keafriko tekafayo bamuseka ne museka oba mukola ki ne mukola ki kasi oba nga tokakubye ne kayitawo paka ebbali kala bwe katuula ku ntebe y'emabega ha olwokyafuna ayingirawo Chest, the big kids will kill her. mujjeeyo eyo bagenda kumutta kyaliwo naawe Push the back rows for 8th graders. gwe Right beam. oyo yaba 8 grade agivaayo I'm a weight farm bro. muveeyo nga kina babasekula mubadde ki irise bwe batulayo balo kyafubuka baasi bwetu nekwate kuba okusimbula okweyongerayo tabasibudde ate You're really asking for naye okimanyi nti oba okyesabira Seems to me she gives it out. nze kirindabikira nti akikuwa ne woba tokimusabye kati kisingako n'okimwesabira n'akikuwa nga okisabye Janice all wound up is a weird way of having fun. nze kyemanyi kiri kimu kyokka nti okwalaga okwegatta ne roodi oyo ngeri mbi eyo okufuna essanyu Fun. kati engeri ki gy'osobola okufunamu essanyu I wano don't know. simanyi Want to do something? tewandyagadde kubaako kyokola Let's do something. simanyi tubeeko kyetukola bannange You can't do it. gwe tosobola kikola What we're doing. kyetukola tosobola kikola gwoli mwana muto kikazi kyattu kyawulira obusunku okuyitawo About waayise okolire nga tonabagenda so much anymore. If you want, you can. wama budole bwange sikyabukozesa bwoba obwagala nja buku mbutereka ebbanga lyonna ntiye kale You're lucky to have a sister. oli wa mukisa okuba nga olinayo muganda wo I trade them all for a good. ha bali eyo mudidise nga babavaamu embwa nga nnungi sandifuddeyo Changes their mind. yanguwa nga tanabakyusa ndowooza ye On your mark, set, go. tudduke paka ku nkomekereyo y'ekkubo bwe batyo ne batandika kwegamba banooyayo ekintu ekiyinza okugezako baweesa essanyu bajja yakayise buligi tutaiberia bakwata ekkubo ne badduka ne bayingirayo mu kifaamu ne bajja nga bakkirira
anti dduka ng'obudde bukyali kwe kubako we batuukira. What about sharks? Ate sharks, You ever see any sharks while... wali olabye ku sharks eyo gye wali okutte kuba ogenda mu mazzi? I've never gone scuba. Nte sibangako mu mazzi. You lied in your essay. Ekitegeeza walimbye mu ese. I made it up. Nabiyiiyiza buyiiya. Different from lying. Kwegamba kiba kyawukana okulimba. Those drawings you made. Drawings z'okuba. Seen all those things yourself? Ebyo ebintu wali obirabyeko gwe. No, but... Nedda. Kati njawulo ki? Kwegamba okuyiiya ekintu n'okifumati nga n'okiteekawo. Oba tolimbye. Cool. That's been there forever. I wouldn't trust it. Anti ogwo mugwaguluddewo awo sandi gwesize tokwesiga gwesuubirako. Kono tofaayo. N'akwate kuba gyagusike. Kwe guyisaawo paka ebbali. You got it? Gunywezezza. Anti ye. Kyava agumusimba. Naye nga amugambye nti omugwa guno togwesiga kubanga guluddewo guyinza okukutuka ng'ogwesuubirako. Kyekava kayitawo ate ne keeyongerayo eri. Baabano. Yeebuuza kakola kyagenda okwekanga nga keesuuba. Kabadde kanoonya hayiti mpanvu. Katonda wange. So much fun. You have to... Nga binjuma lwaki tokigezaako nawe kigezeeko olabe. Birungi nnyo sijja kulimba. Musaatu kya naye kyava abakakamba. Waayi. Naayitawo. Mbutuufu nga binyuma. Nako ne kalinnya. Ne kaddamu nateera. Wabula ku luno keesuba amaaso kagatadde waggulu bwengula ku bire. Alala. Baabano. Bali eyo bokka teri agamba. Omanyi? Let your head hang back and watch the clouds. Omutwe gwe gunzika emabega ogezeeko okwekkaanya obwengula bw'ebire. Ojja kubanga abuuka. Musatu naye kwe kugezaako. Mutuufu agenda okuwulira nga kirimu essanyu okamala. Abawulira effuta eriteekanika. Katonda wange. Baabo. Wow. We need a place. Naye twetaagayo akafo. Kafo nga kafwe. You know, where there's no Janice. Kwegamba ewataliyo bantu batusumbuwa. When we go back to school, there they are waiting. Naye ate era bwe tunaakwata ekubo okudayo ku ssomero bajjenasi bajja kubaayo. Someplace better than just... Nze ngamba tufuneyo akafo kwegamba akasingako ebyokusoma. What if there was a magical kingdom that only we knew about? Kati katugeze singa wabayo magical kingdom. Oba obwakabaka obw'obufuusa nga ffe kabo bumanyiko. Any way we could enter it. Ng'engeri gye tusobola okuyingira obwakabaka buno. Ended route. Nga tukozesa muguwa guno ne tulyoka tutuuka mu bwakabaka obwo. Yeah. Nga tukozesa muguwa kwono kale. Katulabe. Just kateebereza kiteebereze. Ko bwe kagamba ne kakwata ne kagwayo. Alazeewa. Ono kwe kwata kamba gyagezeko mugoberera. Mbusenga kale wabayo obwakabaka magical kingdom. Nga ffe kaba bumanyiko ng'okwate kubo buyingiramu okozesa kamba eyo. Leslie. Tufu dobalazeewa. Jangu tugende. Katuuse eddeeri. Kali balina ekibira kye bayingiddemu. Wabula ekibira kino kwegamba kyo kyennyini kiwulikika nti kyanjawulo. Si bye ebibirabira. Owuliramu amaloboozi. Owuliramu ebintu ebitategerekeka. Musaatu yatandika okutya. Naye nga ate bw'okitunulira ennyo kikulaga nti kyekibira bino ebibira ebya bulijjo. Naye mulimu ebintu ebitambuliramu nga naye nga tokiraba naye ng'owulira kiseguka. Why? We shouldn't be in here. Boy, tetuteekeddwa kubeera muno. Too loud. They'll hear you. Nanti kyagala owugane bajja kuwulira. Baani abo? Kujja nga basembera. Lengera ekyo. Nadduka agezeeko kimulaga. Lengera ekiri wano eno. Gwe. Too bad for them. Kyanaku gye bali. Close. Munaye baali basemberedde. Kiki oyogerako? To the kingdom. Baali basembere tuuka mu bwakabaka. Obwakabaka buno buli magiko bwe mbadde nkunnyonnyola. That sound, I've heard it before. Someone's out there. Pulirayo amaloboozi gesuulyanga ndowooza wali waliyo. Prisoners rattling their chains. Nedda ezo mpingu z'abasibe. Abasibe. The prisoners of the Dark Master. Agamba nti abasibe ba Dark Masters. We should go. Baba tutandike. Yes, look.
jesoko gyolengere kino ate Look at this. soko gyolabe kino kajja kamongerayo paka eno ebbali balina bwe baatuka nga liwo akayumba ke bali bazimba miti wabula kasiraana katonda watu musatu kyava akwataka kumulandira kayumba kaluddewo kyabeka bali bakazimba nga waliwo akasibamu naye banga kati lyetudde takyakabaamu kwekwate kubona kyanatandika okulinnyalinnya linnya bwati omusajja bwatu naye kwe kutandika okulinnya baabano Warriors. bawoliyazi baabo Try dragon. ezo baziyita dragon flies They're warriors. babayita bawoliyazi Treetop provinces. bava mu twitter provinces. I don't know this game. What game? nze guno omuzannyo guliko sikutegerako ono si muzannyo byegamba bye bituufu abo babiyita bawoliyazi alabye bino ebiyitibwa bi dragon flies n'amugamba nti bayitibwa bawoliyazi n'atandika okulinnya paka waggulu eri You and I have been sent to free them. agamba nti kekasa tugezeeko bata Prisoners of the Dark Master. baprisoners ba dark masters We have come to free you. njagala mukimanye tuzze okubata Do you hear us? simanyi mutuwulira ku ki kye tubagamba Hear us. muŋŋambe oba mutuwulira ne walyoka wakuntu omubuyaga ogwa buli kkala ogwali ogw'amaanyi okamala musala twalengera tabitegeera Time obadde wamukisa nga empewo gyeri all day. kulabika osyaga kanziremu wamma sibawulira keriyo omuto abadde alowooza nti ono abadde wamukisa empewo nga gyeri kumbe bw'akiddamu nekikola ekintu kyekimu ate kuno kyayongeramu eddoboozi waayi bakwata ekubo ne bagezaako vayo mu kibira ne bakobawo eka ono yeewunya akaana kali zerubyok kega kalina embeera ezikyamula kali awo kali fani kati gwafuka muze nga buli obakwata ekubo gezaako va ku ssomero baasi olubateeka wano wennyini oli ye bamugambirawo okudda eka bo ne bayitawo tujja kudamu tusika n'oluvannyuma nti kaale ne bakwata ekubo bagezeeko okwolekera mu kibira kiri eri kati basalawo akayumba kano bakazimbe kabeere kaabwe kwegamba obwakabaka bano bubeere bwabwe bwe basomba ebintu bye bagenda okukozesa kina amasepiki byakulya n'ebisigadde mu masekati g'ekibira eyo gye bateeka buli kimu kyonna kye baba bakutteko baabano bagenda maaso n'obikola wabula bafunamu n'essanyu nagambye kayitibwa bridge of Tiberia twada ku ssomero omusomesa w'enguliko nakuzola olodi musanyufu n'engulika agiwuliriza naye nga amaaso tagajja kunnakyala kyavazza amaaso eri kalizero nakoleka butunuulira balina ekyama ekyabwe naye nga teri akimanyi kiri wakati waabwe bombi liri bokka kati omusomesa amaze okusomesa Don't you think we should give her a hand? naye tugenda tumuyambeko olabye otya She's fine. nze nkakasa ali fayini There are 4 of us. twadda mu baasi Meet me at the end of our journey. Remember to bring. kwe kwesekamu ne kajja nsaa tunaatuula kijina sikijja jina savuli daabwe ekyesuula gwe kizibu kyati Aaron's tripped jesi aroni zantezi on purpose. banayisi nabamutegako Okay, Aaron. kale kale nzikwate kuba ofulume He didn't do anything. naye talina kyakoze bannange musaatu teyagaana n'akwata ekubo yeeyongereyo genda gwe sigenda kutwanga okuba banno fuluma kyokka talina kyakikoze talina kyeyali akikoze byasigala tete yatambuzaawo bigere What happened to you? ate gwe ki ekyakutuusyeko Very talented person.
owaye gyesalenzi avuli teyanse kudda ate obwedda amukuba ebimere. Can I wash up at your house? nsobola okunabirako ewammwe And she'll be all over the principal. kubanga sandi agadde kwata kubo genda shikana maama ajja bigamba principal. Oh, Hey, hello. nyabo gyebaliko. Mom, this is Leslie. Maama onayitibwa Leslie. Leslie, It's nice to meet you. kirungi okushikana munange. Aye nange kirungi okushikana nyabo. Oh, are you and your family getting settled in? Kati gwe ne famire yammwe mutandise ogezako setulinga mu katundu nti ye. It's nice. Kirungi. See you later. Tugende tujja kuddamu tubalabe edda. Weird and weirder. Kataala ne kataala. Abaaye musirike nammwe. At home. Same as my mom. They're writers. Agamba nti kitaawe akolera ludawa kono kitanga akolera kango gasseko ne maama bawandiisi ba butabu. I explained to you. Butofu kye kiva kikunnyonnyola ggwe. What do you mean? Kiki otegeeza mbu kinnyonnyola. You like to make things up. And that's what you Kwegamba naawe oyagala nnyo gezaako okubanga obaako byokola ebyakabi mu kuwandiika. A lot about hardware? Omanyi bingi ku hardware? Why? Lwaki? Well, your dad works at... Kitaawe akola mu hardware. Kikutegeesesa kubeera ng'omanyi bingi ku hardware. All I'm saying is that you are who you are. Kye ngamba kiri nti oli ekyo ky'oli. Kwegamba tobeera kyabazadde bo. Well, if they work at your house, Kati bwe I babanga with them a lot. bakolera wamu kiba kitegeeza nti obeera nnyo nabo. Not really. Munaye si bwe kiri. Baba concentratinga ku butabo bwabwe. What's that? Kiki ekyo? Grenade! Eno guluneeti. No grenades here. Wano tewaliwo guluneeti. N'akanyuga wansi. Come on! Yingira munda egenda kubaluka. Ye naabiressemu katemba ne wabawo ekisala. Part squirrel, part Scott Hoger. Oyo bamuyita Hotsgwa. Scroggle! Skogwa. Keep the soldiers of the Dark Master. Kati yona akalabanga kakasuku. Ono amugamba kayitibwa kasikogwa kakolera Dark Master. Dark Master. Sokoleke tulabe. Nakwate ku bunafulumu ebweru bajje bafuna ebyokusekuza. Yangu atwangwe nga tubudde bukyali. Yeah. Kaako. Okalaba. Okakasa okalaba. Nkalaba. Ye nalaba squirrel. Kumbe kano kalimu ekintu ekirala. Bro. Yakakuba engumi teyamanya na waje evudde. Leslie. Sikogwa ate simusekudde. Sebo bokatunia bwoti kabiranga ka squirrel. Wobula kabamu ekintu ekirala. Kiri awo tekitegerekeka. See the whole kingdom from up here. Anti bw'oyimirira wano waggulu osobola okugezaako okulaba obwakabaka buno bweggamba. Bagenda okulaba abuuka. Cool. We can do anything here. Agamba nti bwe tubeera wano tusobola okugezaako okukola kyonna ekyetaagisa. Ndaba nno bwawalampa omuti. Naye yeewuunya bwewuunya. Kati mukazi wattu yakwate kubo n'alinnya waggulu. Katonda otulawo wafaanana. Kati nakyala laba wafaanana we. Laba landscape ye bw'agiraba bwefaanana. Kati ono bw'ajja okwekkaanya. Daba ye bw'aba agiraba. Ekifo kino kirimu amaanyi ag'enjawulo. Just close your eyes, Gwe bikka amaaso go. but keep your mind wide open. Wabula obwongo bwo bubikkule. Kwegamba eri extreme possibilities. Musaatu naye kyava bikka amaaso. Agenda okuddamu gabikkula. Nga mubutuufu landscape ekyuse. Wow. Wano nga wanyirivu kamala. Wano wanyiridde. Terabithia. Bayitawo Terabithia. Everybody tiptoe. Kati yatandika okugenda maaso n'okuba ebifaananyi bye. Aba ali awo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha. Happy birthday, dear Jess. Happy birthday to you. Make a wish. Baako ky'osaba. Happy birthday. Happy birthday. Ki ky'osabye otubuulire? Tatata yamugulirayo kino eky'ebimotoka. Kumbe kifu. It's cheap junk. Naye mwana gundi yanguzisa ekintu ekya layisi. I love it. Naye ate eze nkyagala. Some that doesn't even work. Wa I don't think we have the hang of it yet, Dad. kino kijja kukola taata kivueko. What? Nedda. We'll see if we can take it back. Ngina oyo mutumba afusobola mwasimbisa. Ono taata abalirira akasente. The greenhouse. Jangu labe ekitusewo mu greenhouse. Baamuyita. It's the last thing I need. Ebintu byabwe tebabyasizza ate. Muzeeyi mbaamu ebiseera ebisinga lwasimba wano ennyaanya olw'ensimbi ntono mu maka. It was a part of our livelihood. Kati ennyaanya bazisaanyizaawo. Get in here. Kino ekinanka bwe kiyingira wano ngenda kikwata ku luno. Have to. Ogenda kitako ono nteekeddwa.
Well, he's not gonna get in here now. naye tewali kigenda kuddamu kuyingira wano. Not. But if he does, you just... ekyo sikakasa naye bwe kikomawo ku luno nze nkisse tujja kifumba ekyeggulu. No, why don't you go on and do your homework? genda okuleha omwaka wo ebisigadde bindekere. ali sirias sebo okukwata ekiyingira wano era nga mwetegefu n'okitta obusi. kebera wansi w'entebe olabe ekiriyo. kalina kyekamusimbye. I heard it was your birthday yesterday. bangambye nti birthday we yabaddewo jjo. kati yakamugulidde colors. Like it? ozaagadde. Wow. It must have cost a fortune. zino zirabika wataddemu nnyingi. No matter what it costs, gwe lwaki ofa kuzinataddemu? I don't know. simanyi. I can take it back and nsobola okizzayo nekufunirayo ekyalayiso oba kyoyagala. Thanks. weebale munnange. A lot. weebale nnyo sijja kulimba. Jesse jesi and Liz. ne lizero mbalabi wayi. jesi ne lizero bambulambula. tirikanawo ojja tukwasa. oli bamukwata bukwasha omumwa. Look, the Skroger and the Vulture. Skuga ne Vulture baabo. and a guy who can stand up. oli bamutumye Skuga. Heard of a Hoger? yajja ayambeko omusomesa gw'amatira. He speaks. oyogera bulijjo. nkuyambeko twetika ebitu bitwaliyo. And you just made my day. mbutuufu okoze olunaku lwange sijja kulimba. Great. I'll get that one. ebyo bindekere maama. bagenda kuyita ku bali abatumbaavu. omu bamutumye Skugwa. Hi, boys. kimmwe. kati badda mu bwakabaka bwabwe. How come you're so good at that? kijja kitya okuba nga oli musufu mu kkuba ennyondo. Building and stuff. I mean, okkuba ennyondo emisumaali ogikuba mu miti oli kabaka. I am fast. kyokka ate oli musajja mune w'omuwala. You're pretty good at art. naye naawe oli musufu mu bifaananyi ate ng'oli mulenzi. hey, truce. kale tubimale leka kuyomba nnyo. Don't your parents ever notice any of the stuff's missing? kyogamba bazadde bo tebasobole kutegeera biki ebimisinga eka. kono bakonsatratize katabo kabwe ke bawandiika tebasobola konsatratinga ku biki byenzijayo. mutindo ogugenda kuba akayumba kaabwe tufudde. katonda wange. It's a giant troll. ekyo bakiyita ki giant troll. Giant tree that almost killed. ogwo omuti gubadde gugenda tuttira muno. Fell all by itself? golooza omuti gugudde gwokka. Come on. gyatugende. The Dark Master saw that this kati kirabika Dark Master bwe yakitegedde nti buli tebusobola tukwatako. troll. kati asindise kitroll ekinene bino bi giant troll. onono ye tabikkiriza alowooza bintu bya bulimba. kyava mulaga ekigere kyakyo. You really think so? bw'olowooza kigere kyakyo ekyo. What should we do? katukole ki? Troll hunter. tugenda kufunayo katroll hunter Sneak up on it. tusobole okugezaako kigwako. sooka ojje tulabe ebbali. I think it went that way. ndowooza kikutte kuba ogenda eri. Rural Terabithia, and nothing crushes us. ffe tuli batuuze ba Terabithia tewali kiyinza gezaako tulemesa. I'll brace you to the rope. ndowooza kati tudduke paka ku muguwa ne bayitawo emisinde bagende basiika n'omuguwa. wabula bafumuuka mu kibira kino. katonda wange kiri ekibira kyonna mukama kye yakikola mukama yamanyi. gali abayibasa ebbali naye mbutuufu mbamu ebintu naye byanotisinga nga si bya bulijjo. kano kabadde kali ebintu bya taata yakeetekamu ete kyakatwala akasindika eri. genda todda boyi mpoki ngaoyagala taata akufumba ekyeggulo genda akataasiza wabula taata obwedda akaswamye. gwe ssebo What do you think you're doing? naye olowooza okola ki? I took care of it for you. kalimbi kulabiridde. I took him way into the forest. mbitutte mu kibira I promise. What, he nsuubiza tekagenda kudda. out of the greenhouse? No, just trust me. He went out there. nensiga kagenzi tekagenda kudda. Been okay? This is not one of your cartoons or baabo no si katuni g'okuba mu bitabu. our food, money we earn, and time we don't have. sente ze tuteekamu akadde ke tutalina eno mmere yaffe. The clouds and do as I say. kwate kuba ogenda ate okulinga bwe mbagambye. kyagala weefule mugezi ku bintu ebimu.
twada ku ssomero taata yakakambwa alya nnyo kasajja katune kavaako ne waya naye nga tewali kikasobola mugamba tekasobola muddamu oli yakazaala ye kitaawe waako. bw'akwata ekkubo okujja eno waggulu mu kisenge kyabwe abika omuntu omu yekka muwala we gw'ejjako amataala Jesse takafaako nnyo kiri awo n'akwata ekkubo asuddeyo. Slaying the giant troll after school today? katugenda kwata ekkubo gezaako kuyiga ki giant troll ku ssomero lwaliro tebiriyo n'ebyo bitrolo tebiriyo naawe. Well, you better not let the Terabithians hear you. toyogera bwotyo kubanga abaterabithian bajja kuwulira abatuuze abo leka kwogera nti tebiriyo baba batuuse bali genda okuza amaaso kwe kulingana waliwo engeri y'amagujja kyava gyetunuulira muli yeegomba embwa era awulira ajagala unaze ne butwikis naye mbutuufu obutwinkizi tewandibwogeddeko kyengambadde gwe olwokubanga babuupaddeko ne batabukuwa ngamba kimu ojja bufiirwa ngenda kubulya sigenda bufiirwa butwinkizi kumbe kino kirengedde jese Janice Avery zanjibyeko twinkizi jange nagambye gwogenda obulaalaasa kati ogenda kikolera ki sebo yatulemesa n'okkojoba abasaba sente tandika gwe naye ekyo tekiri feya okufuka kwa bwereere free the p tebeekalakasiza sebo tujja kwekalakasa wano batutabye sente za toileti nyingi tuwikoyi unaalaba katemba beekalakasiza njagala butwiki kyange gwe butwinkizi kibwe natute gwe twinki oteekeddwa omukuba omukazi anvuma tokiraba gwe buladi oyagala otandika olutalo naye otya okusamba akatofaali yamugamba kati gwe ku ssomero singa taata akimanya nti nalwanye n'omwa kigenda kakasaki kokesika buladi waako wama kiryoke gwe oyajja kusasulira. yajjukira ebigambo bya kanakyanga kamugamba nti toyogera kintu ng'ekyo kwegamba tokkiriza abaterabithian zikuwulirako ekyo kyoba oyogedde kijja kuyiwayo. baba bayisinganya mu kakubo kyava musimba kano awandiiseko oluvannyuma lw'okusoma agenda kwata kubuka okuyiga ki giant troll yekiri yajja yamuleeterayo kabagujja mbutuufu nga kabalagavu n'akaleetedde gwe katugenda kuyiga kitroli gye kiri lwakubanga kankojobedde ku sweta anti webale kyokoze kino kisufu atoba ngenda kutuma prince te agenda kufuuka titi mu short titi teyekalakasiza jantukwateko bwe tugende ne bajja bayiga ekitrol tulina okulya kanvaali biibyo wali aganyonyi gano ag'obulabo kamala bwegatulya waggulu sebo gabanga kamunye kiki kijayanti trolo siki ekinoolowooza boyi kiina ekigere kiringa kyakawuulu nekisitulayo nekirala tandika kikyokka kibatwala akasa duka baabano basooka ne batuukira ebbali ndowooza tukidduseeko Leslie
kibadde kibatayiza maaso. You even have a weak spot? I don't know. Katukoze tutya? Ono yasooka n'akigwa wano mu mpataazanya z'obugere. Alinga kyanyonyogera. That's its weak spot. It's ticklish. Sebo kiina ennyonyogeje oba yajjayo biki? Roll toe jam. Bwekyo nekikwate kubo nekitambula kyeyongeddeyo. Musaatu bulijjo tabiraba naye olwaliro naye yeewunyiza okukirabako. Gubeerawo nga muti. What's Janice's weak spot, you think? 8th grade girl. Probably 8th grade boys. Who she got a crush on. Kati basooka ne beebuuza ddala Jenasi kiki tuyinza okukola okugezaako okuwolera yabbe butwinkizibwa sisita bwange. Katuwandike ebbaluwa engeri gyali mu kyomunaana ateekwa okuba alina omuvubuka gw'alinako crash. Kati ffe tuwandike ebbaluwa nga kiringa nti omulenzi yagiwandiisa agiwandikira Jenesi. Okay. Najja atandika ogiwandiika. Dear Janice. Munange Jenesi. You're the most amazing and beautiful person. Njagala okimanye nti gwe muntu akyasize okwewunyisa era omubalagavu kamala. Dust to your bones. Bajja mu kyomunaana. You know this about me, but I need to tell you. I think you are so cool. Waliwo kyotamanyiiko. The coolest. Naye waliwo kye nandyagadde okugamba nze ndowooza oli cool. Gwe muwala akyasize okubeera cool mu ssomero wonna. Find out if what I think we have is real. Kumba ate waliwo ayingidde. Kati bawandiise akabaluwa nga balinga abagamba nti omulenzi akawandiise naye nga akawandikira Jenesi kyokka ate omulenzi akawandiise mbu ye muwala Jenesi kwamatira naye nga talina busobozi bugezaako okugamba boyi. Baagala kiswaza. Meet me by the bus after school today. We can ride home together. Lwaki tolinnya baasi olwaleero ne tuddayo ffenna eka mu mmotoka yaffe? Rise the bus. All my love, Willard. Wira ne balumba entebe ya Jenasi kwe kuteekamu ebbaluwa singa bakizula bajja kitta. Kati kino kikazi kyatwe kisoma ebbaluwa nekigambyawo ne banne wakyo omuze kigenda kulinnya baasi yamwe gasiya mugende muvubuka yanjatulidde nekijja kyeyogereko gwe nga sikutegeera. Willard Hughes is gonna ride Janice home today. Okimanyi nti Hughes agenda gezaako kuvuga Jenesi omuzzeeko olwaliro. Really in love. Bali mu mukwano. Sya! Leka naawe. Tebaamusuula waate omukazi. Bano ne bafuluma bekkanye balabe. Biswaze ebyo yeewanyewanye eddamubaana. Bano be bakikoze. Embwa yemanyirako etomereko olwaliro. Hey, Janice. Jenesi. Kyekituusewo. Will it know he's... Batugambye togenda kulinnya baasi olwaliro kati ate kyekituuse ku mmotoka ebadde yina okutwala. Ne baseka. Bano be baakazanye. Mwe mwakakoze ndi butereevu. Mbwezo zimanyira kweri wamma. Natoola nataako n'akamwenyo. Kyekyo. Oyagala tugendeko n'obutereevu. Gwe tosobola genda naffe. Free country! Bana eno free country mundeke ngendeko nammwe. I'll tell Alexandra that you still suck. Kasita ogamba Blanky. okuddayo njagamba Alexander mbw'okyanuna engalo. So what'd he say? Kati ogamba ki? They must have finished their book. How do you know? Ndowooza bazadde bange bamaze akatabo k'onootegedde otya? Come on. Baakayita kannakyala. Lizero. Naye ne bamuyita. Hey, Mom. Ki maama? Hey, Leslie, come on. Leslie kwata ekkubo gye. Hey, this is my friend Jess. Ono mukwano gwange ayitibwa Jess. The infamous Jess Kirabika ye gwe Jess muwala wange gwatera okwogerako buli kaseera. with the paintbrush. Baatugambye oli musufu mu kikwaga ne paint brush. Genda maaso n'okusiiga. Well, finished. Bano abazadde bombi liri bawandiisi ba butabo. Fire. Naye bakonsatratinga ne bakawandiika akatabo bombi. Awuyinza okumala emyezi ng'ebiri nga tobalabako bweru. Jess? Wabula lwe kaggwa Artist hand. ne balyoka bakola ebyabwe. Yeah. You know, the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. That's Teddy Roosevelt said that, not me. Yabagamba nti nze kyemakiri ekintu kimu kyokka ekyayogerwa Teddy Roosevelt. Kwegamba obulamu eky'omuwendo kye busobola okugezaako okuwa. Kubanga okola nnyo ate nga kyokola kiri wattu okubanga okikolerera nnyo. Baabano.
wabula famire y'abano bambi ebeera mu ssanyu bali connected. Yasooka n'abatulira bino ewaabwe tebiriiyo kwegamba taata buli kaseera aba akaaba bwavu te nga bumanyi omuntu omunaku kasajja kato kaatula ne kewunya lwaki famire yakolako teri bweti. Wow. What did I tell you? Kiki nabagambye. Was it worth it? Yakwate kubo koma weka. Nakuzira abeera musanyufu newankubadde kwegamba essanyu libeera ku saidi yeyeka. Geno kwate kubo kudanga kyabika taata yakomyewo olwaliro mangu. Hey guys. Mujye baleko. Get started on your homework, okay? Gwetandika okukola homework wo. Managing the store on weekends starting. Oyina otandika okukola ku mirimu gy'awaka owulidde. Doors around here. You know, Omanyi? prize that life can offer. Bagamba nti eky'omuwendo obulamu kye busobola okuwa. A work worth doing. Kwegamba kola nnyo ate ng'ekintu ky'okolerera ennyo at least kigwana okuba ng'okikolerera nnyo. Tibakategedde. Zino embwa sikyamu ky'okooza. Abaali awo. Hey. Daba omusomesa gwasinga okumatira bwajja n'amulonderako ekitabo kye. Classes? No, I just made them up myself. Ebyo nayiiza biyiye. You're really talented. Naye mbutuufu olina talenti. Yes. Don't let those other kids get. Tokkiriza abaana bali abalawo okukyankalanya tokikkirizanga. Leka nkuguliyewo maama. Thank you. Sebo yeefudde romantic. Twadde erudda. I just went to use the girls' room. Someone's in one of the stalls. Mbadde nkutte kuba ogenda mu kibigo ky'abawala. Janice saved her. Nsiikayo Janice nga akaaba. Can't still be that trick we played on her, can it? No way. But come here. Jangu. Tabanga akabira eri ebbaluwa gye twasindikayo kono nedda. Okufuka kwa bwereere. Baamugjayo akaasa. Abadde agenzeyo baamugjayo kaasa. Aliyo munda akaaba. Oza ki ekyatuuse kono simanyi. Like a skinny knee crying, that's like crying about something serious. Yenkaba gy'akaaba kirabika ekintu kiri siriasi. Wandikutte kubona ogenda omusasiramu bambi. A girl who can stand up to a giant troll is afraid of some. Totya giant troll kati ogenda kungamba nti ogenda kutya kino ekiwala. Genda okikakanye. Twada mu class. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it all done. Someday, when your head is much lighter. Kano kakwate kuba okujja. Someday, yeah, we'll walk in the rays. Why kikoze? No, I don't want to tell you. Lwaki tombulira kono saagala kubulira. Are you there? Jenasi yajja. Wabula takyawera ennaku zino. Kyala watule wali ebbali. We yatula akaana kadduka nawe emisinde. Waliwo ekizibu ky'alina. Kyava yeesigama erudda. Dad gets really mad at her. Kitaawe amunyiigira. My dad gets mad at me. Naye nange kitanga annyiigira. He hits her. Akasekula. And some neighbor heard them yelling so. Kwegamba ne neighbor yabawulidde nga bayomba okamala. And it got out. And all the 7th and the 8th graders know. Poliisi yakutte kubo nejja nga neighbor agikubidde. Which explains Kati kisinga okubeera ekyennaku. a lot. Buli omu yategeddeko ekyo ekyatuuseewo. Well, what did you say to her? Kati kiki wamugambye? Well, I told her about not having a TV. Namugambye ewaffe tetulina TV. Buli omu yansekerera bwe nabagamba tetulina TV. I was weird. Ne balowooza nti ndi buyadi. She asked me for advice. Nanga mbuuza kati gwe wasalagaliwa. Janice Avery has. Janice Avery yakusabye amagezi. And? Kati n'omugamba ki? I told her just to pretend that she. Namugambye nti weefule nti ebintu by'abantu tobiwulira. And in a few weeks' time. Mu wiiki ntono nnyo ekintu ng'ekyo kiba kyaweddewo dda. Tekikalubiriza. Nkuba etandise okutonnya. Give her a piece of gum. Ne mwanika piece of gum. Why tulina ogenda ng'obudde bukyali. I can't, I got chores. Ndowooza tujja kukwate kubo tukomewo enkya kono nedda. Can I count? You'd hate it. Ku Sande agenda kubeera ku kyaki. Nzijeko ono agwe kyaki tojagala. What dresses, Jess?
Toyina kugira mu mpale kono tulinayo ebiteeteeyi. See ya. Tujja kushikana ku chachi nti ye. Kati chachi yatuuka. Nacha atatera kwambala biteeteeyi. Onagenda okujja amaaso. Nga ssebo olwaleero yeesaze ekiteeteeyi. Naye obugato bwe tabwerabira. Yacheka n'okucheka. Abaali awo agenda okuzza amaaso kwe kulengera. Waliwo ekitangala ekyakwata ekkubo ne kijja wali kwe kutandika okwayakayakana. N'abaako engeri emu gy'akirempeka n'akibika. Ono tategedde kikyabaddeko. That's what we need. Ekyo kye twetaaga. Terabithia. Mu Terabithia twetaagayo ekintu ng'ekyo. I'm really glad I came. Ndi musanyufu kubanga nsobodde okujja. It's really interesting, isn't it? N'ebino ebifaananyi bya Yesu Kristo byewuunyisa era birungi. It's nailing holes through her hand. Omusajja oyo syo bamubba emisumaali mu mikono gye n'ebigere. Just die. You really think that's true? Naye ng'oza bituufu okuba nti yafa okufiirira ebyonoono byaffe. To believe it, and you hate it. I have to believe it, and I think it's mwe mukkiririza mu ddiini kyokka ate temubyagala. Nze kirungi sibikkirizamu naye ate ndaba birungi. Bible. God'll damn it in hell when he Bagamba nti bw'oba tokkiririza mu Bayibuli Katonda asobola okujjawo n'akutwala mu Geyeena. death. Wamasiiwe kiri Jesi. Hell if you don't believe. Bw'oba tokkiririza mu Bayibuli Katonda takutwala mu Geyeena. I think so. Bwe ndowooza. So, I seriously do not think God's Temulowooza nti Katonda asobola otwala omuntu mu Geyeena. too busy running all day. Yabeera bize kulwaninga nsi ye ng'atandika kulowooza ku muntu kumutwala mu Geyeena. Hey, Jess! Gwe Jesi, Yeah. sooka ojja onyambeko wano. Yeah, I'm coming. Ndi mu kkubo nzija. Get my drill out of the greenhouse. Sooka okwateko mu kadrowa ka greenhouse obeeko byondeeterayo. Nti kale. Yajja afune ekitabo byamutumye. Kuzaawo akajje n'akanyweza. Did you kill those things yet? Tonaba na kuyiga ngeri gye bantamu bintu ebyo. Look, Ever thought of putting him in the sun? Kyava kijerega ne kiwulira obusungu. Naye oba gwe ndi kusasulira ki? Kale budde bwaziba ekiro. Jess! Gwe Jesi. Jess! Jesi. Where are my keys? Ebisumuuso byange biri luddawa. What? My keys, you know. Ebisumuuso byange biri luddawa, ebisumuuso bye nakuwadde. Omutage no bino nyanonyako nga birabikako. Ha. Thank! I put the drill down right. Nabitadde wano naye. Keys to the store on there, the register. Ebyo ebisumuuso sebo byolaba biriko register, ebyali register. $1 out of my pay. Kuliko ebikwata ekkubo gekyako okugulawo kati ngenda kusasuza ssente zange. Nze munaku, nze mwavu. Draw me some damn money to pay for it. Ogenda kupa ssente nno mbigule. Get yourself useful and draw me some damn money. I set off. Waye nkugambye ngenda birabo obadde ki? Sebo kamuviiramu omugambo. Off. Gwe ng'ofaanana bulala. I lost the keys in my. Ebisumuuso bya kitange byabuze. Now he has to get new keys made. Kati alina ofuna ebipya ate amboggolera. please don't let him get mad. Bambi tonyiigira. Kiki? Hey, Jess, I know where your dad's keys are. Manye ebisumuuso bya kitaawo gye biri. Okakasa. You know, the bells we talked. Ojjukira bwe nagambye twetaaga ebide ewaffe eri. It was meant to be a surprise. Kati yabadde yina kubeera surprise. And Mabel wanted to help. Mebo yabadde ayagala okunyambako tukole ekide. Mabel, Mebo. you tell me you found the Kalwaki wangambye nti ebisumuuso byabadde bya kitaawo. On the ground in the green. Nze nabisikanye ku ttaka mu greenhouse. I was waiting for the right time. Nze nabadde ninda kaseera katuufu obbikuwa. So you know where the keys are? Kati omanye ebisumuuso gye biri butereevu. Tugende mbijjeyo kubanga taata ali eri yeekyanga. See you later. Tell Mom I'll be home in a little bit. Are you gonna tell Dad it was Ogenda gamba taata mbu ebisumuuso ze yabijjeeyo. Dad's keys back. Nedda gwe tofaayo obuvunaanyizibwa bugenda kubeera ku nze. Bajja. Katonda wange. God. Bagenda otukaano nga seba amazzi geeyongeddeko. Nakyakwekusa
ne Rodi n'asala. Out of the clouds, boy. Draw me some money. Make yourself useful and draw me some money. What are you going on about? This isn't one of your cartoons. Sebo kitange yabadde ayomba. I mean, Bufuko w'omugaso ndaga ku ssente. anyway. Bino si katuni gwogenda maaso n'okubakuba. Kwe kulengera ekisala. Dark Master no kyabika wali mu kibira. Dark Master gets the keys first. Twangwe nga Dark Master tanabafuna bisumuzo bino. Dad's keys. Yanguwa bisumuzo bya taata. Baba bagenda. Ha. Ne balyoka babugwako. Kugamba kali kayine enkula gye kakulamu. Kalinga kakamuje. Fresh ya kabiji. Ine mabega kalinga nkiki. Kyokka tekikamu buwera. Turn around, there's more. Wayikyuka bubuno buweje. Here, take this. Kwata ekiggo. Nda kubashekula. Kyamubuukira. Nono ne kimusuula. Lwaki? Biina amaanyi. Maguja yakiruma akatofaani ne kikuba omulanga. Kiri omugere. Good boy, PT. Wama PT webali. Ha! Mukono ne gujjako ekyuma. Kikuba right. Ne kino n'akikyekula. Bigudde. Kikyo. Ekibira kino kirimu amaanyi ag'enjawulo. Duka ne basooka batandika. Ate bwe baba baddukira mu kibira kino babeera ku speed y'amaanyi. Ne bisooka bibatwala. Njagala olabe. Ne balonda buno. Bulinga bukojja. Hold it there, grenade. Nagambye wano waliwo kojja ssebu. Kali yomuwala bulijjo abiraba naye nga musaatu bulijjo ate tannabafuna mu kisage kyako byekkaanya. Bamwetisse no bamutwala. Kyabasooka munyweza nywera. Kutamya omutwe wetegeke. Kikuba ne kikigalira emabega. Ne basigala nga badduka. Leslie, we're the Legi, and terrible. lwaki tetudduka? Kubanga tulina speed wanene mu Talbethia. Bwe batyo ne balyoka badduka paka erudda. Ha! Dark Master okimanyi nti atutambulirako. Where are the keys? Ebisumuzo birirudda wa? Open this. Bikula kano. Mufaamu ekitangaala. Bisooka kibalagira ebisumuzo we biri. Kali bwe babusekula sebo bwaddayo ne bukima banne bwabo. Buyinga buweze. Great, now there's 3 of us. Kumbe waliyo ba warriors. Wow. Now we're even. Kati twenkana basooke basosojjogola abo. Baba twala kasa. Buli obunaka bufumita. Ne bino. Ne babishekula. Binyonyi bikyabatayiza. Tokolinye yangwa. Nakwate kubage nashika n'ebisumuzo gye biri. Inokwangwa ngo obudde bukyali. Bino bikomawo. Ha. Be careful. You're almost there. Unootera okutuuka. Kino bakitemye. Kimusekula. Jesse. Musatu n'ayitawo. Abaagwa waliwo eyamubaka. Ne basooka bamuyisaawo paka ebbali. Mugyebali. Sebo bino bye bimu ku bitonde ebibeera mu bwakabaka buno. Tiberias. Bwekyo ne kikwate ku kigejeko okweyongerayo. Kitera kubeera kizibu okugezako bino tishinga okujjako ng'oli open minded. Kubanga mu kusooka musaala tunaye teyasooka birabirawo. Wabula kannakyalako kaali katandise ddo biraba. Nkuba eneetera okutonya. Twangwe ng'obudde bukyali.
enkuba gyekoma okutonya omwana guno gyekoma ogezaako okujjula amazzi nakyo yakwata ekkubu n'asala ne roodi musaatu naye kwe kusala nadda erudda tujja kuddamu tulabagane weerabako ono ye kale naawe tujja kuddamu tulabagane naku zino kyebikatandise n'ogwa mu mukwano nako kwe kumusiibula tandise okaagala ebyaddala ku mutima ngeri gye bamala obudde obusinga bumbiriri bwe katyo ne kakwate ku bukaddeeka yajja bisumuzo n'abisimba kitaawe Julia yamuliriddemu ne kuwaya kati obudde bwetooloola Chess! I called you 3 times. Chess nkuyise emirundi esatu girlfriend wo yali ku kiba why si girlfriend wange Hey. Hello? Oh, Jess. Yes. Wait. Lina. Who's this? Ani ono. It's a Saturday, but it's your teacher, Miss Edmonds. Anti nze teacher wo mukyala Edmonds. My nephew's into the city to the... Made nyino kwate kubo twala abaana ba mugana wange mu kibuga. Had a thought. Bagezeeko okwekkaanya museum. Nenfunamu okulowooza kubanga kati bongezo tukayo nga tebaliyo. Hey, Mom. Nsaze wontu ali muggwe. Is this the baby? No, she's fine. Mabel's... Mwana yazokuse kono nedda ali fine. Teacher wants me to go on an adventure today. Omusomesa abadde angambye tugende ka field trip olwaleero. Genda. Mama amukkiriza. Abasookazawo akajji. I can go. Banga banzikiriza. Yajja. Omusomesa amukimye ye musomesa gwakyasiiza okumatira. Va ku bino ebyokwagala just kwegamba mwinako crush eri ey'omutima eya love. Kali yasooka nazza amaaso n'agamba oba kyali wange muyite. Forget something? Olina kye weerabidde? No. Nedda sina kye neerabidde. Yasalawo butayita munywanyi. Wayi kano naye ka evening akatwale nga aka outing. Bwete emotoka ne yeeyongerayo. Bajja batambula nga bwe balambula. Yeah. Oyagaddewo kono ye. It's one of my favorites. Ako ke kamu kuba ekyasiiza okwagala. Looks like you. I know Da Vinci did. Gena mulambuza ebifaananyi by'aba artist bakabaka. How much details put into it. Gwoza yateekamu kyekkana kyo kisiga bw'atyo. No, it's my first time. Wali ozeeko museum mukono gwe mulundi gwange ogusoose. Well, then I'm honored. Ndowooza kati ekyo kijja kuba kya kitiibwa okuba nga nze nkuleese. N'amuyisaawo ng'agenda amulambuza. Ebyo birengedde. Bifaananyi ssebo sketches ziri wano ez'abakabaka ba artist ab'amaanyi. Such a nice day out. Lunaku lubadde lusufu okugyako out. Beginning to think it was like that Japanese myth where the sun goes into the cave and vows never to come out. Bwe katandika okwogera aba tayagala kalekerawo. Not by a long shot, but I do try to keep an open mind and you'd be surprised. Nekyabika bintu bingi nnyo by'omanyiko ono si bingi nnyo. Burke says. Wabula lwakubanga ebiseera ebisinga ngezaako okubeera open minded. Burke is right. Mine. Ne Lisero bw'atyo bwe yaŋŋamba. Kono Lisero Baaka naye muwala musufu. Takikkiriza nti ali ne mukyala Edmonds. Thank you very much. Weebale nnyo munnange. Welcome. Weebale kusiima. We could do this again sometime. Oba osanga tujja kuddamu tukikole mukono tewali buzibu.
jakukimanga tugende tutambulemu. Hey guys. Banange Told you. nabagambye kati agenda otuuka eka bamwera wakafumito. Where in God's name have you been? Yesu Kristo mu linnya lya Katonda obwedde oli ludda wa? Mom, Maama I asked you. gwe nakusabye nga nkwate kuba ogenda okulambula. You were dead. Brenda. Ffe tubadde tuwoza oli mufu wayi gwe sirika. Dead? Mufu? What's going on? Ki ekigenda mu maaso lwaki muli mu nnaku? Bonna baasirika. Leslie's dead. Okimanyi nti mukwano gwafudde Leslie. She drowned in a creek this morning. Bagamba nti bamusikanye mu kakuriki nga bidde. Open and broke. Bamusikanye kwegamba yabadde yeewuba ku muguwa ne gukutuka n'agwa amazzi. Guli omuguwa gwe bakozesa okuyingira mu bwakabaka bweri. It's not that kind of rope. Naye ate si gwe muguwa. I couldn't break it. Gira emiguwa gwe gikutuka kutuka guli muguwa tegumala gakutuka. Bamusikanye afudde. I'm sorry, son. Munange n'osonyiwa mutabani. No, you're lying. Nedda mulimba. She's not even dead. You're lying. Uyu mwana si mufu akyali nayo. Lindako. Katonda watu. Bamugambirawo kaliselo kafudde munange. Kwegamba kekutte ku mugwa. Ate jjukira amazzi enkuba gye baddeko mugenda maaso n'okutonya. Guli omwana gwe basomoka. Mazzi gabadde gakula. Kati omuguwa olwakutusika agudde bugwi. Buteevu ne kakutukirawo. Agenda okwata ekkubo kubanga agenda ewaabwe waako nga waliyo poliisi. Yajja erudda. Kyokka ng'ennaku zino abadde atandise okaagalira ddala mu mutima. N'ebbali yabadde akakubye. Taata yakwata ekkubo okujja asika ne mutabani we. Kubanga akimanyi eno erabika ebadde nga shoko gyali y'amaanyi. Yasooka n'akeetika agezeeko katereeza. N'akwata n'ebimu ku bitu byako. Abadde alwawo kakola bw'ati bukalabirira bw'ati. Tandise ogezaako tekinga obuvunaanyizibwa ng'omuzadde. Ku makya bakeera fumba byakulya musaatu kwe kuvaayo. Honey, you want some breakfast? Oyagala ku kyenkya? I gotta do my... Ngenda sooka kumala kola mirimu. Dad's doing everything today. Tofaayo kitaawo ebisinga byonna yabikoze dda byawedde. Tula ebbali ofune ekyokulya. Taata atandise n'okajjako obuvunaanyizibwa bw'omu maka. Kimanyi munaye ate bwe yalina okuba n'obuvunaanyizibwa. Bonna baamukwatiddwako ena kubanga bakimanyi kali abadde akatwanga akakwana k'enfanfwe. Jess, Yes. and I thought we'd go over to the Burks today and pay our respect. Mbadde ndowoozezza tukwate kubo tugende tusika ne babikisa olwaliro. Tupeyinge respect zaffe. Njagala tukwate kubo tugende tugezeeko bakungubagiza. Bajja. Prince Tarian, shh. You must be Jess. Ate olabika gwe Jess. Balina okuwandiika ebbali mu kitabo nti baatuukiriza omukolo ogw'okujja. Musaatu agenda otuukano nga kituufu nakyala yafudde si kusaaga. Mukazi watu yafudde ebya ddala. Ate kirabika gwe Jess. If there's anything we can do, we're right next door. Sorry, we're meeting at She loved you, you know. Njagala okimanye nti abadde akuyagala. Oh, Leslie, she never had much luck making friends at her old school. Kwegamba Leslie yali tasobola kukola nnyo mikwano mu masomero gwe gali amakadde. Bwe twajja wano twali tuwooza tagenda funa na wa mukwano. Wabula kyatwewunyisa okubanga ate gwe muntu gw'atayagala kuta. Jess, you're the best friend she's ever had. Njagala okimanye nti gwe mukwano gw'enfanfa gw'abadde ayina. You're welcome. Weebale kusiima. Naye kati kakakasiza nti nakyala yafudde. Keewuunya kabadde kawuza oba byakusaaga yakutte kubo teyeekweka. Naye nga tesiye muntu alina emize egy'okwekweka. Yajja asebera okujja okwekaanya. Agenda okuzza amaaso yasiikanawo n'omusomesa. Next time,
mulundi oguddako We should invite Leslie to go. mbutuufu Leslie tulina omuyinvayiti nga tugende naye ku museum. She'd like that. Ekyo nkakasa yandikyagadde. Ye naalowooza oba osanga kajja kudda naye nga si kituufu tekagenda kudda kubanga kafudde ebyaddala. Hey, kid. Sorry about your friend. Anti kitalo nnyo ne kawato omusajja watu yeetonda. The perfect Twadda mu class. jet. Slow now. So, Kati it's like it fast skin. nze ngenda okuba akyasinze okudduka mu kiraasi engeri oli gye yafudde yajjula It's a joke to him. niye mbaata gwe yamukuba eŋŋuumi. Nuts! Oli mulalu Go wait for me out in the hall. kwata ekkubo geno ninde mu kakuubo. Silent reading until I get back. Amusekudde eŋŋuumi ne bano ne bawulira nga bamutidde. Musomesa yajja ati omanyi When my husband died, baawange bwe yafa people kept telling me not to cry. abantu baŋŋamba nga nemekaaba. People kept trying to help me to forget, Abantu bagezangako okunyamba nkyerabire but I didn't want to forget. wabula nali saagala kwerabira baawange. The things that girl came up with. Kwegamba ebintu bye natoba naye ebintu bye twayitamu fembi naye nga si bye byangu gezaako okwerabira. So I realize that if it's hard for me, how much harder it must be for you. Era agamba kati nasobodde ogezaako kitegeera nti engeri gye kyali ekizibu gye ndi kiteekwa kuba naawe kizibu gy'oli kubanga nawe mbadde mutandisa obulamu bw'enjawulo wakati wammwe era nga temukyebowa. Naku zino mu kilaasi okusoma music babeera siriasi. Mukazi watu omusomesa mu child mozi naye ebiseera ebisinga aba yejjusa agamba oba osanga singa saakakimaka kandibadde wa mukwano gwako bino tibyandibaddewo. Lwodi aba ali ebbali ng'atudde alowooza okukamala ashirikiridde okumala ebbanga bino bikyamukyokooza n'ekigina shavuli kyalengera yalinnya kabaasi. Gina siyajja n'atuula waali. Hey. Ati kiggwe baatuuka bwe baviiramu okuddeeka ebiseera ebisinga ava mu baasi n'alowooza nti oba agenda akwata ekkubo fuluma wabula baasi ne yeggala. Yakwata ekkubo asooka agendeyo kalabe wabula ne kano ku luno kawulira ennaku yajja ebbali kirina kyekakasa oba kituufu kubanga takiwa. Bagamba nti omugwa gwe gwakutuse n'agwa wansi mazzi bashikanye mayiti y'ebbali. Kituufu omugwa gwe gwakutuse. Musatu yayitako najja ayingire munda. Leslie! Yayita Leslie. Kwe kuwulira ebikoona. Bijjawo n'abikanyuga ebbali. Abali awo kwe kuwulira eddoboozi Jesse. Leslie! Leslie! Leslie bannange. Jesse! Leslie! Leslie. Just help me, I can't get a... Ati nyamba munaye sisobola kikazi kyatu nakyo kibadde kijja kigoberera kakali no kisiraanye. Nyamba munaye sikyasobola kwesika. Hold on, don't move. Tosheguka. Kwe kwenyweza wabula kigenda gwayo. Worry. Yakwate kuba akijeyo. Nakyo kibadde kije kunoonya Leslie leero gye batera okgenda. What are you thinking? I was worried. Wabadde olowooza ate obwedda neraliikidde kugwe. Nze tolina kuneeraliikiryako. I want to come with you. Njagala tugende ffena kwate kubo ddeeka. Our place. Kano akafo kaffe si kammwe. Nekigoberera. I said go. Nkugambye kwate kubo ddeeka laba bwakisukuma. Nekitandika okaaba.
kigambe mu kibadde kimweraliikiriddeko yogende no yeka kwe kusituka bambi kinyabwa kakaino kyaleeta misinde. Honey, what's the matter? Kiki ekituusewo mukwano? What's the matter? Kiki ekiguddewo? What's the matter, baby? Kikiyokera baby, kiki ekikambuwaja? Rudi akyayiga Leslie. Akimanya ateekwa kuba ali wano eno. Mutalubethia. Yakwata bulangi bwe yamugulira n'asooka abuyiwa bonna mazzi. Abaali awo kumbe Dark Master atandise okuvaayo. Yakimanya tabweze yalina kudduka ng'obudde bukyali. Dark Master bw'owano mu kibira nikisooka kimugoberera kimutambulizaako amaaso kyagala kumukwata kireeta supiidi kikino ddala bwakirituka n'agwa ekigo kitaawe ye yamusiikanawo. Anti kiryoke Jesse. It's all gone. It's like the Bible says. Is she going to hell? Bituufu Bayibuli byegamba nti agenda mu Geena. But I do know he's not going to send that little girl to hell. Kyemmanyi kiri ekintu kimu kyokka nti Katonda tasobola sindika mwana mutongo oyo mu Geena. That even for a minute. But it is. Tolowooza ati nsobi yokono nsobi yange. The museum with me. Singa namuyise ne tukwate kube tugenda ku museum fembi. Invite her. Oba osanga tebyandibaddewo. I wasn't there to go with her. It's my fault. Nalowoozezaamu oba ngende naye ate kakasira njaga kamala ne mukya Edmonds. Ensobi yange. Makes it so. It's a terrible thing. It doesn't make any sense, but... Agamba nti kintu kya tabbu. Newankubadde tekikola makulu. Nsobola okitegeera njagala okkakkane mutima. She brought you something special when she came here. Nze kyemmakiri ekintu kimu kyokka nti omuwala we bwe yakwata ekkubo okujja Kaalo Kafa alina ekintu ekyenjawulo kye yakuleetera. Era ekyo kye njagala ogezeeko okunyweza. Ekyo kijja kuba kigezaako kakasa nti omuwala omukiipiriza akyali mulamu. Budde bwaziba ekiro. Mabel? Kyava akwate kuba gyasika ne sisita we Mabel. Kakaino nakyo kyanyiize. Mazima kyabadde kimweraliikidde okulaba ate bwakisukuma n'akigoba. Yajja wekiri. I'm sorry I pushed you. Njagala onsonyiwe Mabel nakusindise. That was stupid. Ekyo kye nakoze kyabadde kya bugwagwa. And I really miss you talking to me. Era nga mpulira nsuba okuba ng'oyogera nange. Ye yekka gwasinga okukolagana naye wano maka. Kagenda agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Nga kikazi kyattu kyakubye wali akafaananyi. Nekiteekako Jesse ng'asekula omukyamu. Kwegamba kimwagala nnyo ekiteekanika. Yakwata ekkubo nadda ebbali n'atandika obirowooza. Gwe kuddayo mu mbeera ziziri enkadde. Ndakyawe yamusiikanira. Naye nga takyasobola konsatulatinga kati kubanga ebirowoozo biri ku nakyala yekka. Yajja ebbali agezeeko omukolera special baliyo. Musibule mu ngeri ennuŋŋamu Kamala. Kali abaali awo kwe kuwulira. Hey! Genda okuzza amaaso nga bano basimbula. Abaayi. Wait! Musooke mulindeko temugenda. Motoka yagigoba. Kuno yagenda okuzza amaaso okwekkaanya. Ng'akati emotoka kagigoba. Jess? Basazeewo basunguke. Sorry, I didn't see you. Nayo n'osonyiwa mbadde sikulabye. Are you some lumber by your house? Oli timba ali ku nnyumba y'omukozesi kuno tewali buzibu mukozesi. You just
No, I meant to give you Prince Tarian, but ono nabadde njagala omukuwa can't seem to give him up. embutuufu mpulya syagala mupowa Leslie would have wanted you to have him. ne Leslie yandiyagadde ogezeko omusigaze kati yatandika okwetimbatimba ono tazeeko okubaako kyayiya wekuyitawo paka erudda jukira n'okoonakona kaali kamuyigiriza bintu engeri gye kabikolamu nga kalinga kasajja yatandika okubaako kyayiya yakola emirimu nga tapowa n'abayako byasibasiba n'abaako byagatagata n'abaako byanyweza baabano kyava asiga bbali kalangi yateekako ekitala mpozi gwe gasseko ne kapensho n'amanya nti kyakoze kati kiwedde ono yasazewo naye amwesaleko tuzanya feka tutuyingirira But I know the most incredible place to play. waliwo akafo akasoofu kemanyi we tuyinza ozanyira Anybody about it. teri akamanyiko And, not Ellie. kabaani Tell Joycey ne Joyce tomugamba between you and me. Joyce mubulire ekyama ekiri wakati wo nange oli mwana muto nawe vaawo Ready to be a princess yet. You have to. kubanga ye tannabagezako okubeera mulange mumbejja Who gets to be the prince? kati ani ateekeddwa okubeera omumbejja okumanya ku kifo ekyo kyava akasimba omukono n'akeetika asezebwa akatwaleyo mu nfo yaabwe wali obwakabaka obw'enjawulo Watch your step. weegendereze tomala galinnya Not peeking, are you? yakasaba kazibirize kasube tolingiza jantugende nagambye bakayita Bridge of Tiberias kasine bakayitibwa Bridge of Tiberias bwamutuse bayite ku kumusabazibula amaaso wali yateddewo akabonero tiwali kigenda tukurashinga kubanga kye kigambo kyanakya kyeyali afulumijja nga akakasa nga ali committed kanono tekalinako ebyo kalegera kakazi katu kyokolindeko eddakiika kyava akwate bali najjayo engule obwakabaka buno bantu batono nnyo abadde basobola ogezaako bwekkaanya olaba naffe tubadde tulabamu bibajjo na bibajjo bajjo Arriving today is the new future ruler. agamba nti bonna ndowooza bakitegedde kubanga tiwaliwo omukulembeze omupya ze agenda okufuga Tiberias nkimanyi bonna kati balindiridde mukazi wattu talina kyalengera bani abo bogamba balindiridde Full of magical creatures. agamba tugenda kwolekera obwakabaka obujjudde ebitonde ebyobufusi ebya buli kkala But keep your mind wide open. olina okakasa nti obwongo obubikkula kikazi kyattu wekitandika ogezako okubanga ekikkiriza obwakabaka bwatandika ogezako okwera bwo bulijjo weebuli naye nti si buli omu afuna olukisa ogezako bulaba Can there be purple flowers? Anything you want. ebitonde ebiriyo bwe biti bwe bifaanana bwakabaka bwa Tiberias Towers and flags. Of course. njagala okulaba ku kasozi njagala okulaba ku bintu ebyenjawulo kuona mubwakabaka ano buli kimu kyonna weekiri It's beautiful. bwe buti bulijjo we bufaanana waliyo abasuna entongoli You the king, Jess? katonda wattu gwe king yes kuno bwona obwoca gyewo okubeera omumbejja nja kubeera kabaka kamenyo kwe kusembera yayina kye yali aleese ekyenjawulo kakali naaleese engule ya loodi
kyava gimuteeka kwalina yitwe obugalo bwaweebwayo wali ebitonde byonna ebiri magiko ebya buli kkala mu bwakabaka bwa Tiberiat kwekujanga kekanya kali akawala buno bwakabaka kali kabulaba dda era nga kebisinga kagenda maaso nogezaako biraba babasaba bakwate kubagezeko okweyongerayo wabula bambi kafudde tekafunye lukisa gezaako tuukira ddala gye buggwera anti wano obulamu bwe bugenda otandikira noono kwe kutunula wabula mu mutima amanyi omuntu omu yekka yamutuusiza ku kino yeriselo byok unayitibwa John Hutchison ag'obuzaale bw'atyo ne kabaka n'aseberya okaggala nabagamba kopi zo temuzanyira nkozisigala zaffe bulambalamba okuva mu Q's Digital Studios Majesty Plaza level 3 camp number 31 pozi ngugaseko ne bwayise mediteke nga bulijjo ku kikwagano kanika amasimu otuukirira ye nagambye esimu ye eri 039 961202 mweraba. I didn't understand that the doors you would open could take me somewhere I wanted to go. I'm grateful for all of the times you opened my eyes. I learned from you that I do not crumble. I learned that strength is something you choose. All of the reasons to keep on believing. There's no question, that's a lesson I learned from you. You helped me to stand on my own, and I thank you for that. It saved me, it made me, and now that I'm looking back, I can say it. Whoa, whoa, I learned from you that I do not crumble. I learned that strength is something you choose. All of the reasons to keep on believing. There's no question, that's a lesson I learned from you. Yeah, I learned from you. When I close my eyes, I can see your face and the sun shining through on that special place. And you were always gonna be mine. I was always gonna be your queen. I was always gonna be yours. You were always gonna be mine. You know that we can always be anything. Remember now, whatever may come, whenever you're lost, remember there'll always be a place for us. Castles we build and crumble to dust. Don't worry, there'll always be a place for us. You were always gonna be mine. I was always gonna be your queen. I was always gonna be yours. You were always gonna be mine. You know that we can always be anything. Remember now, whatever may
always free.